ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, ambaniriza mwenna abeekuumira ku mukutu guno gwa Unique Media mbabuuzaako nti mwazuze mutya mwasiibye mutya bigenda bitya afunyemu obuzibuzibu fukamira Katonda gy'abeera ng'ataakuyamba w'omusaba akuyambe. Amanyi Katonda w'otamusaba kuyingira mu bintu yajja bikulekera abeerawo ng'alaba naye aba alinda omukkiriza ayingire ateekinge control. So boyina by'oyitamu musabe ajja kubeera ng'atajja akuyambe. Gwe afunye obuwanguzi bwonna obadde onoonya mulimu ogufunye bulijjo onoonya mwana olubuto mwalufunye kyofunye n'essaala kikuume n'essaala mwebaze ate era omusabe abeere nga bitambula bulungi. Samike ge mannya gange. Chris leero ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu kifuna loud and clear. Yala kutandika ne statement emu kyenjala obagamba nti munnange gwandaba toli wa kitalo nga olowooza. Eno ensi gye tulimu njagala okitegere ntoli wa kitalo nga olowooza. Wooli waliwo eyaliwo ate era nkakasa bukakasa nti woolivaawo waliwo era ajja okukola ki okuddawo. So weeyise bulungi eri abantu because at any time tables can change. Mukama waba alina wakwesigisizza weeyise bulungi abalala bayise bulungi tobeeyisizaako bubi kubanga enkya bisobola okukyuka nga oyo goyisa obubi leero enkya gwe weetaaga. Kale nkomyewo n'apooso apooso nkomyewo naye asooka ababuuzeeko then tulabe engeri gye tugenda okuba tutambuzamu puroguramu y'olunaku olwaleero. Mukama yebasibwa apooso. Amiina yeesebazibwa. Amiina. Bigenda bitya? Twebaze Mukama atuwadde ekisa atukuumye atuwadde obulamu. Waliwo abatassa waliwo abagenda oziika waliwo abatakyalina mikono waliwo abatalina maaso nga wiiki ewedde baagayina. Wiiki ewedde baali bagayina. Wiiki ewedde yali alina amagulu 2 naye alina kumu oba gombi tagayina. Waliwo abali ku oxygeni nga bali mu kusasulira okussa waggweerawo. Ffe baani Zabbuli ey'ekikumi akanyiriyako okuna kagamba nti bwe tuba tuyingira mu mpya ze tujjanga n'okusinza n'okwebaza. Olunyiri olwa Bathesalonika lugamba nti twebazenga Katonda mu byonna. So twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde gwandaba naawe atuwuliriza obuwuliriza ng'olina wooli mu kiyumba nga tebakukkiriza kuteekako. Mukama akutuweera omukisa. Awuliriramu ediseeti. Awuliriramu ediseeti. Mukama akutuweera omukisa. Musiibye mutya, mwasuze mutya, muli mutya abooluganda. Abooluganda mu Kristo. Abali n'abatali. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Amiina. Kati nga lino bakutandika njala bajjukiza waliwo eyampereza message nga ebimu tabitegeera bulungi. Charity gye tukola mu Desemba buli mwaka egenda kubeerawo. Katwalo yaŋŋambye ate kyalaba kino ekya Bible ebina. Charity y'omwaka guno twagala reaching out eri abantu 400 people. Ekyenjawulo kiri nti luli twali tubatwalira ebikozesebwa emmere ey'omubiri guno bayite
mu mwaka ogwo. Ku luno twagala tubawe emmere y'omubiri, tubalekere n'ekigambo kya Katonda. So kyova olaba tunoonya Bayibuli bina. Ekyatandisizza amangu okulaba nga kwolyangaye nga mukitandise mangu bikirimu nga munnaye kijja tuyambako mu ntegeka ennungi n'okugezaako okufuna Bayibuli zino ebina. So tunoonya Bayibuli bina naye zigenda kuweebwa abo bwe tugenda okubeera nga reaching out nga 23 Desemba. Simuba nkinyonyodde bulungi. Kangezeeko okukitaanya mukulu Samis kyagezaako okwogera nti ekitandisizza amangu waliwo okuwodalinga Bible ezo. Siga nti ziri in place. Mu kuziwodalinga balina oziteekateeka. Charity teri mu charity yokka kitegeeza nti waliwo okubuulira enjiri. Yes. Tesobola kubuulira muntu njiri nakkiriza Kristo n'otamulekera byakyagenda, n'otamulekera manuscript. Nga bw'olaba TV nti ebaako n'endagiriro ogikozesa bwoti ne bwoti ne bwoti, n'obulokozi buyina endagiriro. Endagiriro ye Bayibuli. Endagiriro eyo yagala eweebwa abantu bano ebina abagenda okusisinkanibwa kwolwo olunaku nga 23 bayingira amazaalibwa gwa Mukama waffe Yesu nga bayina ekigambo kya Kristo Yesu ekigenda otuula mu mitima gyabwe. Kyekitandisizza amangu nti okuwodalinga Bayibuli ezo bayinza otugamba nti kijja tutwaliramu omwezi ozitukubira ozituwa. So singa tubaayo akasente nga tukawaddeyo nga bukyali Bayibuli ezo ne tutuuka nga Desemba agenda otuuka Desemba nga lumu nga weeziri tujja kwebaza Mukama. Tujja kusiima buli Bayibuli eri ku mitwalo bangambye 3 gwe tugenda okolagana naye agenda okutuweera ku mitwalo 3 emitwalo 3 osobola okugamba nti nsobola Bayibuli 10, nsobola 5, nsobola 2 n'ekikumi. N'ekikumi nakyo tukyaniriza. Bw'oba okisobola bwe bukadde 3,600 ekikumi ng'otuggyemu 6 obutaliiko. Waliwo yaŋŋamba nti obukadde 10 kya misana. Obukadde 10 kya misana. Lwaki tontwala ye? Obukadde 10 kya misana n'entyamu neŋŋamba obukadde 10 ekyemisana. So twogera ne bagagga bannaffe bagenda okuyamba omulimu guno. Ekintu kimu kyenjagala obagamba, sirabangayo omuntu awaayo eri enjiri n'asigala kyekimu. Teri muntu awaayo eri enjiri n'asigala kyekimu. Ekyawandiikibwa kigamba nti bamukisa abazze n'ekigambo kya Katonda. Blessed is the man who comes in the name of the Lord. Yes. Oyo ajja mu linnya lya Katonda aweereddwa omukisa. Kati oyinza obutabaayo gye bagenda kubuulira ne gye bagenda kukolera charity, naye Bayibuli eyo gy'ogenda okuwaayo egenda sigala mu bulamu bw'omuntu, esigale ng'ekuwa omukisa. Lumu nga tetunnagenda gye tugala, lumu omusajja wa Katonda omu yaŋŋamba nti baali batugamba tusonde ku generator. N'alugamba nti generator eyo buli lweba etokota eyina essaala gyekusabira. Nendaba nga siyaasa mu kusooka, nendaba nga siyaasa, naye lumu mba nsoma ekyawandiikibwa nga Katonda atumidde Ezekaya, amutumidde Nabbi Isaaya amugamba nti genda ogamba Ezekaya yeetereeze. Obulwadde bwalwadde tagenda kuwona, agenda. Katonda ye kennyini yeetumidde Nabbi, genda oŋŋambira omusajja oyo nti agenda.
yetereze yakayana na nabbi kubanga teyalina ddiiru na nabbi ddiiru yayayina ne Katonda ye kasa yafuna information n'amanya gy'alina ogizza wate wagambye n'agende wa Katonda n'amugamba nti ssebo taata olinga nga yeerabidde nti olina ebbanja weerabidde byonna bye nakola weerabidde kitegeeza nti waliwo emirimu gy'osobola okulumiriza Katonda n'omugamba nti Katonda n'omujjukiza nti wano Samizi yatugamba nti bayibuli gye nnaawaayo munnaye erina kyegenda okukola ku bulamu bwange nawaayo bayibuli eyo waliwo agisoma so kati nga bw'asoma ekigambo kyo Mukama naawe leka ekigambo ekyo kimbeerera ensigo kimbeerera obulungi kimbeerera obugabirizi leka nneme kubulwa n'omulundi oguddako n'agula ezisingawo ekyo kyokka ekigambo ekyo kiyinza okuleetawo enjawulo mu bulamu obwo ekiri kyetugamba nti ensaba gye tusaba Samizi abadde agenda kumbuuza ekibuuzo nti tusaba bubi ekyo tujja tutuukayo naye kati wano nze wentandikidde obba ebibuuzo byange wentandikidde oyina ebbanja lyoyina ku Katonda Katonda naakolera mu mabanja Katonda tumuwola ana gyeri Katonda amugamba nze ekinnuma kiri eki kimu kunzijjako kivume kya bugumba omwana siina kye mwagaza jasinzijjako kivume kimu kya bugumba kiveewo nti siri mugumba kinveeko nti siri mugumba nze ekibisigadde nyamukuwa omukozese byoyagala gwamanyi kyonaamukozesa kijja mu kaseera nga Katonda yali yeetaaga omusika wa Eri onaamugamba nze sina kyenetaza mwana sina anoonyeza batabani ba Eri abaganye batabani ba Eri bafuuse bazibu batabani ba Eri babbye batabani ba Eri bekoze ebitakwatagana ng'ebyennaku zino we biri byatabuka tulina batabani ba Eri ennaku zino bayitirivu bakoze byonna bye bakoze laba bwasuna epeesa n'asuna Katonda epeesa nze sina kyenjagaza namusuna epeesa n'agaa sina kyenjagaza mwana nze kunzijjako kifaananyi kyabugumba nzijjako kiri ekifaananyi ekyanyambala ekyobugumba omukazi nannangiranga tisizaala naye ngaebyawandiikibwa byonna bigamba nti kwaba abakyala bonna abaali nga abagumba nti tekwali mugumba mbu Katonda ye yali akutte n'abaana zaabwe newensonga ze kati omusajja ono amugamba nti owaye nzijjaako kyewanzisaako agamba nkutegedde awo bakola ddiiru bagikola bakutula ddiiru kati ffe bwe tujja okusaba katuviireyo ddala omulundi gumu tujja okusaba tujja buzi tumugabye twagala abamu nno nga tulina babbi ng'esaala etuleese okusaba nga tuzze kufera Mukama nga Katonda akulaba oyagala mufera nze Mukama tumwanyi n'omuwa obudde Mukama Mukama mu wiiki eno ng'alaba oyagala mugatta Mukama alabira ddala okugatta kuyagala okugatta nakutunulira nagaa kati onalowooza ndi musiru singa ngeza ne muwa ekintu kino kati ku ssaawa ya leero tuyinza omuwulira nga gye yaguze Subaru gye yaguze yamusse nze tenanya okugamba abantu apooso time eno ntunula emabega neŋŋamba senga Mukama yampa ebintu bye nali nsaba emyaka ng'ena emabega singa tokyali nawo simanyi oba nsenga ndi mulamu singa olina byoli birala kati waliwo delay is not a denial okulwisibwa kuno tekitegeeza nti Katonda takola tekitegeeza ayinza okuba takolera ku timing yo gwe gyoyagala ng'ayina time eri beta ku mulundi guli nali mbagamba nti tetwagadde kuyita mu ddungu likaluba tuliddukamu twagadde ebyomusweto tuliddukamu mangu lizibu twagadde nti olokose leero n'otamanya lwolokose tulina enjiri ey'ekifuula nnenge yetugamba nti lokoka Katonda akuwa omukyala nedda
lokoko gagawale ebyo eno si bya bufuusa si magic ino si sabo kubanga wali ennaku zina ya masabo nabagamba ku mulundi guli ne mbagamba masabo gakyuse gavaayo eri masabo gakyuse ne gava mu busiisira kati gali muno waffe mu bizimbe ne gatuula mu bikalina ne gatuula mu bizimbe ebinene ne gatuula mu gali kwoleka ne gafuna n'abakuumi okuyingira kwegamba obulokozi buno kyalinganga kya muwendo tekikyali anti ndaba ogambye ekyalinga abakimanyi nti kya muwendo bakimanyi nti kya muwendo naye waliwo batakyakimanyi nti kya muwendo tebakola byabo nga biringa bya bulijjo mwotambulira n'otagoberera principles ekibi ne tutakyakyogerako nga kibi tukibikkirira twagala tukibikke it is okay yatufiirira ekisawo ekiri mwe tuli teffe tuli mu kisa twamukkiriza oli free okugenda n'oba ne boyfriend n'osulayo ajja kutegeera tannakuwasa tannakusasula wammwe Katonda ajja kutegeera nojja nkeera n'otukwatira microphone mukama waffe yeebazibwe kamba twale ku Namulondo naawe n'olowooza nti otututte ku Namulondo n'osinza mama ekisa kike otutwala ku Namulondo taata naye nga ku Namulondo gy'otutwalako simanyi oba yayawa otwala ku Namulondo naye si gye twanonye Namulondo eyo Namulondo gy'oli mu kututwalako si gye twagiridde awe tuli leka ekibi kibeere ekibi kirungi kibeere kirungi leka obulokozi bubeere obulokozi bwe twagambanga we work on our salvation every day with fear and trembling yeri esaala mukama waffe Yesu Kristo gye yali ayigiriza bayigiriza bwe n'atuuka n'agamba taata tusonyiwe nga bwe tusonyiwa abo abatusobya waliyo akadde wali yagamba nti ne tubeeramu nawulira omu agamba ne mwenenya tuli mu nsi efaanana obulala tuli mu nsi ng'amaaso ogaliisiza ebitakwatagana ate geetumiikiriza ogaliisiza ebitakwatagana bayibuli egamba bayibuli yo kennyini egamba nti amaaso bwe gakulabyanga ebintu ebitali bya Katonda bagatundulemu tukyasobola ogatundulamu nedda tulina kujja mu kisa kyekiri kye nagamba abantu abamu ekisa tebakitegeera tusonyiwa amaaso gano gayinza okuba galabye ebitali bituufu galabye ebitali bya Bwakatonda galabye ebyo ebitakwatagana mukama sonyiwa kubanga okusonyiwako kubeerera ekyo kyekisa ekisa ogenze mu kibuga eyo olumu nayitako ku William Street awo nayita ku William Street omwana katono oba yalya neŋŋamba taata tusaasire eno tuziruddawa ate abaana ng'ayambala yali aba ayambadde inchi 3 ennaku zino bakeera inchi 3 bakaalika bakeera ennaku zino inchi 3 Bwerere bonna buli wabwe amaaso ogaliisiza by'ogaliisiza kyekugee nti geetumiikiriza negatalina tunula ennaku zino Katonda yatuyamba nti omujjuzo tegukyaliwo ku street zetwayitanga mu kibuga naye wayitanga ne weekoona neko byotalina kwekoonako kati awo okwenenya kuba kuteeka okuvaawo bwatugamba nti okwenenya kuveewo tuba tulina okwenenya buli ssaawa olaba ne mu ndowooza oyise essimu zaffe zino olina woyise n'ogwa kantu nga advert nejja advert nejja ru opapa ogijjaku eno sukuma kumba oginyizeemu neyeekebera oluusi naawe kennyini neweetumiikiriza n'ogikebera nako naye ddala mu bituufu byebino naye ddala mu bituufu byebino biki bino neno gaa naye mukama atusaasire n'ovaayo kitegeeza olina okuddayo eri mu ssaalayo ng'oddayo okusaba
ogamba Mukama saasira ensi yaffe twenenya ku lw'ensi yaffe twenenya ku z'ezzadde erizaaliddwa twenenya ku lw'abasajja n'abakazi abakemeddwa ebikemo ne baleka amaka gaabwe kubanga ffenna tuli ba intercessors waliyo gurupu nti eyo yaba intercessor nedda ffenna tuli beegayirizi b'abannaffe tewaliwo gurupu nti eno yaba intercessor awo obulogo nti we butandikira Apostle nawulidde waliwo ali mu kulanga ayita ba intercessor bonna bagenda kuŋŋaanira Samuel basabire eggwanga ba intercessor wandiisa abakristaayo bonna mujje tusabire eggwanga si ba intercessor tewaliyo nze sisomangayo waliwo ne bemanyi balina zi WhatsApp group mulimu ba intercessors era wofuna ekizibu nga bakugamba balina requirements zaabwe obapangisiza ennyumba n'osasula n'obagulira emmere bye banaalya ne bakwegayirirako ekyo kyavaawa bayibuli gye nsoma eŋŋamba nti ffenna ne tuba omubiri gumu ne twawulibwamu ne mwawulibwamu abatume ne mwawulibwamu abasumba ababuulizi b'enjiri 3 abasomesa 4 n'ennabbi 5 sibawuliramu abasomesa era bw'ogenda bakoliise eyina bwemenyaamenya abaji naye siinamu wensanga beegayirizi mbu ne balondayo abeegayirizi era ne bwe baalinga bagamba nti mpozi okuggyako bagamba tulondeyo omusajja omu ow'amagezi ajjudde omwoyo afumbe emmere ffe tukolenga ki tudde mu kusaba ne mu kigambo ffe kitegeeza bonna baali batume bonna baali beegayirizi tewaliiwo nti omugugu tulina gwe twagutikka kyekyola nti bwe tugamba nti omugugu tulina gwe twagutikka be bali abajja okutegeera batandika obbategeerera ne bagamba nti anti kyagudde kino era nno ke nalingiriza n'ebitali anti kati olaba abo era be batuula ne basaba nze ekintu ekyanzijjisa ku ba intercessor lumu twali tuteekateeka embaga yaffe ne mukyala wange kyalawo mulungi tuteekateeka embaga nasusulanga ku kyaki kati kwolwo abeeyita ba intercessor abeeyita ba intercessor nze era we namanyira emize gy'aba intercessor bw'oba tobabeerangamu kiba kizibu kati baali bamanyi sinnakola ki sinnajja engeri gye nabaguliranga kubanga nasolanga ku kyaki nabaguliranga ne bayingira ne badda mu kusaba nasanga bakoleezeza essaala bali mu kusazaamu mbaga yange lwaki simanyi ensonga zaabwe ze baali balina oba baali bandaba mukuumi w'ekkanisa agenda abadde ayeranga ekkanisa oba agenda abadde atulongosezaako abadde atufumbira wano agenda simanyi oba kiki abayingiramu bagisazaamu basibaganya anti si be baayiga ti buli kye tulisiba ku nsi Mukama akisiba basiba kati waliyo abeegayirizi nga ng'omuntu akwegayirirako nga tomumanyi be bayita abakkiriza believers buli mukkiriza yenna mwegayirizi kubanga olina okukola ki okutuula bagamba nti ne bakuŋŋaana mu nnyumba y'omukyalo omu ne basabira Peetero ne bamwegayirira bano bakkiriza bakuŋŋaana ne beegayirira Katonda Peetero gye yali mu kkomero n'asumululwa naye ffe twegayirira ani asumululwa ffe bwe tujja ne tukuŋŋaana kyekibaawo ndowooza abantu basumululwera
era bwe tumala ngenda kuwa ekyokulabirako ky'abeegayirizi bwe bajja okwegayirira eddakiika 3 agasooka kuba kugeya basoboka bafunayo ne bagwa ku musumba bazimwegayirira Mukama tuyambe yamba musumba kubanga singa wali abeegayiriza abaatuula betugamba nti beegayirira musumba Bugingo singa yaddadda mu makage naye tugeya naye tumuddako ne tumukuba ne tumala omukuba omwana ye kale katumusabire tetulina kyakukola katumusabire naye nga twasoose mugeya kasajja ako kabi lwe twasembayo okwogera nakugamba nti Pawulo kennyini agaa nti tulina obunafu obututambuliramu buli muweereza yenna si yatuukiridde ffenna tulina obunafu bwaffe nange kennyini sinza atuukiridde n'oyo alaba naye neetaaga kisa neetaaga Katonda kunnyambanga muyimbi omuŋŋoma yagamba nti ekikubye muganda wo tekyagala mukono gwokka n'okugulu kikwagala naye ono tumuyambye tutya okulanga n'okugulu tekugenda okugulu okwo tekugenda kwe kuno okwo tugamba Mukama tukwebaza yadde muganda waffe ayina waatuuse naye tumanyi nti olina amaanyi agasobola omuzza olina amaanyi agasobola okumuzza mu kisa byonna ebyogerwa yadde betuwulira ku social media tumanyi oba bituufu oba si bituufu naye Mukama gwasinga okumanya ebituufu tuzze mu maaso go tukwegayirira gwamanya ekituufu kitereeze ffe tuli baana b'abantu tuyinza obutamanya bya munda naye gwamanya eby'omunda bijjeeyo obyanike bijjeeyo biteeke ku mmeeza kakati mbaddeko mu makyaki ag'enjawulo n'osanga nga balina akulira kino mubaamu n'abakulira simanyi akulira ba intercessor si beegayirizi ekyo kiba kitya kubanga ate gwe oli mukundaga nti ffenna kati kiringa nga bw'oyinza okuderigeetinga banga delegation n'ogamba nti gundi okukubiriza ekintu kino okukola obulungi n'okubeera effective kibeereka kikulira nti omuntu gundi anatukulemberamu ne tumanya bwe tujja okutambuza pulogulaamu zino nti bwe kuba kusaba nti amanye nti bagundi ne bagundi babeerawo abo babeerawo mu kusaba naye tekwandibadde nti tulina be tugamba nti abo beegayirizi ba kkanisa kubanga tuba tubatisse omugugu omunene gwe batajja kusobola okugenda okuvaamu emize wantero kiwulira bannanga abeegayirizi musigaleeko emabega abeegayiriza abo ebiseera ebisinga ne mu makanisa agasinga bw'ojja okusanga nga tebakyusiddwa eva bw'oba okyegendereza bo tebakyuka nga bwe yali emyaka gyonna bw'ali naye gwayeegayirira kyekiganye kubanga tulowooza nti gwatuula ku Namulondo ne Mukama waffe oba weegayirira bali ne bikyuka gwe ate wandibadde wakyuka dda gundi akaaba Yakobo akaaba afubutuse gyafubutuse agwa waagudde mu tulootwe n'ebisigadde bw'agwa waagudde mu tulootwe n'ebisigadde mbu n'alaba bamalayika nga bambuka bakkirira mu tulootwe sirowooza nti yeegayirira nannyo n'abalaba nga bambuka nga bakkirira n'agamba wano mbadde sitegedde nti wano nyumba ya Katonda ndi mukubirawo kwa Katonda mbo n'akola endagaano ne Katonda n'amugamba nti nga bwe nkulabye omukisa ogwo ngwagala gumpe nga bwe ŋŋenda n'ompa omukisa nja kudda wano eyo nayo ddiiru tegeeza Bayibuli erimu ziddiiru mpitirivu okusaba kwonna
okukola effectively kuteeka okuba kwa ddiini. Ako biri vice versa. Betugamba abensi mwe betugamba abensi abakola bakwata bayibuli eno ne bagiteeka mu nkola. Abensi naye ffe mu bulokozi tetwagala teeka mu nkola, twagala byakaseeto, tetwagala kwekomiitinga, twagala kikola tuli mu kisa kikola. They are principles. Ku mulundi guli nakugamba principles zisigala principle tosobola zimenya. oyagala toyagala oteeka ozikola. Anti waliwo abagamba nti ebya Katonda si byampankuwe. Byampankuwe kankiddemu n'olwaleero. Bw'oba obadde tokitegeera nga tokimanyi ebya Katonda byampankuwe. Abazze bakulimba mbu ebya Katonda si byampankuwe bakusobya, balina bye bakuziyiza, balina bo bye bamanyi bye bakoze bye bataagala gw'omanye. Awo batugeze mu ya prosperity gospel. Siri mu prosperity gospel. Naye akuwe siga ofune. Bible yegamba blessed is the hand that gives than the hand that receives. Yes. Biblically. That every step Abraham went, he was to give. Katonda agamba Ibrahimu twalina endagaano nze naawe. Omusingo gwange gwe nali nkwagaza gumpe. Shaya yange eriwa. Kye bayita obedience starts in doing what God told you to do. Yes. Tosobola kubeera n'obedience ku kintu ky'otasobola kukola. No obedience obutawaayo n'ogejjembera obutawaayo nakyo kikyo. Gwe bw'oba owulira tekikukole obutawaayo kikukolera, it's fine. Towaayo. Bw'oba owulira nti tebikukolera towaayo, but they are principles that you will never ignore. So basically kyonyonyodde ti principles weeziri naye bali betuyita prosperity gospel ebakyukira kukaka kwegamba it is like bakulaga nti oteekeddwa. Nina kyentera okugamba abantu, information comes, you leave the person to decide. Exactly. Bali tebakowa chance. Kati kiri kye bagamba nti prosperity gospel ejja nekusqueezinga kunyiga eyo si gye ngambako. Eno goli mukulaga principles kyengambako kyekino, weesalirewo. If I'm teaching you about giving, I have to show you that your giving benefits you how. Nti nina okutuula nenkuyigiriza nenkugamba nti bw'oba ofuna emitwalo tugeze bw'oba ofuna akakadde, okufuna akakadde ojja sasulako ekimu eky'ekkumi kyo, oluusi n'ekiweebwayo ne thanksgiving, okwebaza kuweebaziza nti oggyeko emitwalo nga 13. Kati emitwalo 13, God blesses the works of your hands, not another person's hands. Your hands. Kitegeeza nti babadde bakukozesa, funayo ekikyo ky'okola. Emitwalo gino 9 osasula renti wa mitwalo 35 gijjeeko. Nti mu mwezi okozesamu emitwalo 25 nagyo gijjeeko. Kati zino ezisigadde ozinvestinze otya? Wakyali. Wabaawo ezisigalawo. Ezo. Wabaawo ezisigalawo oba emitwalo 10 oba emitwalo 20. Ku kakadde. Kubaako ezisigalawo. Naye ezo ezisigalawo zinvestinze otya? Kubanga Katonda awa mukisa mirimu gya mikono gyo. Oteeka okuteekawo akantu akako Katonda kaawa omukisa akako, not another man's hand. Kati wembeera mu kampani ng'okola eyo omukisa tisigufuna. Ogwo omukisa osobola okufuna omukisa ogwo gwakutambuza, but it's not your work. Guyina nannyini gwo. Katonda gwawo omukisa kuba mwenna mumukolera. Wembeera nga ndi mu kampani ate abasinga gye tuli ffenna bansasula sente zange,
nenkolako ekime ekye10 nempaayo Katonda anoonya wemba siinawo ka bizinensi kange kentandiseewo anoonya wampeera omukisa ogwo mikono gye nga talabawo oteeka okuba aba yagumpa naye sinnatandika oba tonnatandika kitegeeza nti ffe kye tulina okukuza kwe kulaba nti oteeka okubaako nekyozimba ekikyo so si kukeera ku makya nenkugamba nti owaddeyo ekimu ekye10 tonnasasula na renti olw'okuba nti Katonda yampa omukisa ndaba ntunula ningiriza neningiriza ku akawunti ye eriko akakadde mpulira Mukama nga nti oweeyo saddaaka y'emitwalo 5 waliwo nawe yagamba Mukama ndaze buli sente gy'olina gikwata ogireete wano osigazemu transport akuwa omukisa wangi taata anyinza obutawakana kusinziira nga bw'aba awulidde naye wabaawo instructions bibiri kale oba osinziira ku basajja bonna aba Bayibuli empaayo gye baawaayo n'enkola gye baakoleramu Katonda yabanga instructional nga waliwo n'ensonga Katonda z'abaagaza zibaveeko. Katonda bwe yali ayagala okuggyako abaana ba Isirayiri obajjako ekirwadde kye yali yabasaako olw'obujeemu bwa Dawudi obw'obujeemu bwa Dawudi yatuma Gaadi n'amugaa agenda ogambe Dawudi nti ngenda musonyiwa naye agende mu kitundu bwekiti ewa gundi we wali ettaka wenjagala nzimbire ekyoto gende ewa gundi bwati ne weewati wewali ettaka wenjagala onzimbire ekyoto ontereko saddaaka tegeeza saddaaka nawe yandizikoze ng'agenze mu kifo kirala tebyandikoze kwaliko direction kati direction yayina kuleeta solution bwe ŋŋamba nti Katonda agenda kuwa omukisa kitegeeza ndi sure nti olufu butuuka wano waliwo omukisa gugenda okubaako guyinza obutaba physical thing guyinza okuba an opportunity oba favor nti Bayibuli eyogera negaa nti omusajja Dawudi n'agenda mu kifo kino n'asanga ng'omusajja agyali olw'obugonvu bw'omusajja n'agaa nti sobola kuddira kabaka n'ajja ewange njagalako ttaka n'endimuguza Dawudi n'amugamba Katonda tannayogera naawe ssimu nze gwe yayogedde naye era obuvunaanyizibwa buli ku nze nina okusasula ettaka lye ery'obwereesi lyagala ne saddaaka ey'obwereesi gyagala kubanga nze naleeta ki ekizibu nze naleeta ekizibu ku Isirayiri si ggwe Katonda nze gwe yayogedde nange kati abantu bano bonna obagamba okuwaayo ku solution ki bajja funa omukisa ku ki buli omu ekizibu alina ekizibu kye ayagala kino buli omu kabaka Katonda akebera mutima amanyi kyoyagala mutima gwe kyeguyaayaanira kirungi okubuulira enjiri ya prosperity kirungi naye ogibuulidde otya nawe ogibuulirira kyemmanyi abasumba abamu bwe banampulira nga njogera bwe banandaba nga njogedde bino bajagamba oyo naye ina gye yagudde ndi musajja musaddaasi ndi musajja musizi ndi musajja awaayo okuwaayo kwe kutufudde kye tuli ne mukyala wange naye tetuweerayo mu busiru
okuweerayo mu busiru kyekiriwa? Okuweerayo mu busiru kwe kuddira n'oddira nga landiroodi akubanja. Landiroodi akubanja, olina ssente za renti, mitwalo ga 2 ogafunye. 2 omusajja wamugeeko mawenja wagenda kubaawo omukisa. Landiroodi teyeetaaga bigambo nti mukama agenda kumpa omukisa enkya, yeetaaga ssente. Mukama akuwadde omukisa, ssente ozifunye. Ate oddayo mukama munnange nsaba ompa omukisa landiroodi anti andibubya nti nazisize. Nowe mpita okubeera obusiru. Nfunye emitwalo 2. Landlord yazze jjo ne mukama wange enkya ku makya. Nkuwa ssente. Samizi najja n'akugaa nti Katonda agamba agenda kuwa omukisa, leeta ssente. 2 ago gasige. Anti nenyimusa okukkiriza enkya njafuna 5. Enkyo jafuna 5 gasooke gajje deni genjo ofusigako. So okusiga Katonda bw'aba wakukolera. Nina ekintu kye nagamba abantu, Katonda takuwa kujjako. Katonda akuwa kukwongerako. Takuwa kujjako, akuwa kwongerako. So Katonda tasobola kubanga tugeze akuwadde ennyumba akujje mu bupangisa. Yes. Gyoyineegi. Era bulijjo osaba mukama obupangisa mbukooye. Gyoyineegi. Ku makya n'akeera n'agamba gimpe. Otaba Katonda. Oteeka okuwuliriza ennyo bw'abanga Katonda. Kuba ye yagikuwa. Wagikusaba kiba kibi. Osanga oyimusa okkiriza n'ogiwaayo enkya ataakuwa endala 2. Kisinziira kukuwa kwe yagiwa. Kiringanga bw'okeera ku makya n'enzija mpangisa wano. Ne waba wajja n'antwala n'ampa ennyumba. Eyo mukama ne bwakeera n'aginsabye ngimuwa. Naye waliwo eno ennyumba ng'ogassa 10, ogassa 5, ogassa 1,000, akakadde, obukadde 5, n'ogattagatta 2, ogizimbye, ogimaliriza, era byonna najja n'agamba nti gimpe. Abatulaba n'abatuwuliriza, simanyi gwe bw'olowooza, naye nze kino kyenzudde mu kkubo lyange ery'okuweereza Katonda. Waliwo ebintu nga biri impossible. Nga ignorance yejjo bikukozesa olw'obutamanya. Obusirusiru obutategeera. Bw'omala okigwamu n'ogaakale singa namala okwetegereza. Singa namala okwetegereza. Tuyina family friend waffe, omusumba omu, ffe twamumwanjulira. Omusumba omu, friend wamwe mwamwanjulira omusumba omu. Omusumba n'agenda n'amugamba nti mukama ngamba omwami yali alina gy'akolera nga wala. N'omukyala ng'alina w'akolera nga wala. Famire y'omukyala n'ekwata emmotoka n'egibawa ebatambuze. Mu bbanga eryo mukama n'abayamba ne bafunayo akamotoka akalala. Era nga si keekalamu ennyo era. Naye nga kaabo. Ne bakafuna. Nga kabayambako, kayamba omukyala n'agenda n'omwami n'agenda n'akola ne bibagondeza embeera. Musumba najja n'abagamba nti mukaaga nti emmotoka zonna muzitunde. Muleete wano. Muzitunde sente muzireete. Ekintu ekyo saakisemba. Gwe ng'omuntu. Nga nze ng'omuntu. Kubanga nali mbamanyi nga manyi ne bye bayitamu
ng'amanyi n'emmotoka gye zaava. Ekitali kikyo Katonda tasobola kikusaba. Sisobola kubanga nkuteresezza essimu Katonda n'agamba Samizi mpe essimu eyo. Atasobola. Etaliyo si yange. Tasobola kusaba kitali kyange. Kati ne bano bino ebintu byayadde byaliwo naye byalinga ebitali byabwe. Tosobola kubanga oyina avuga motoka ya Alooni. Katonda n'agamba gimpe. Katonda n'akugamba gikuwe. Tuyina oba ntegeerekeka. Muwulirize bulungi. Oba ntegeerekeka. Looni Katonda oyo atasobola kulaba nti oli ku looni. Katonda kyoyo. Oli ku looni. Ate nga buli kumakya omusaba akuyamba osasule looni ogimale. Kati yagamba ate gimpe nga tonnamala looni. Tekisoboka. Singa nno kale oba odde omaze looni. Kati kyekiri kye ŋŋambye waliwo okuwaayo ng'oweereddeyo mu ki? Mu bugwagwa na bussiru. Munansonyiwa okozesa ekigambo kino. Ignorance is a burden. And is another thing. Being ignorant in what you have to do. Giving is good, but how do you give? Where to give is important. How to give is important. And when to give. How to give, when to give, where to give. And where to give. Waliyo emikono egimu nga tegikyalina mukisa. Nga gikanyuunyuusi. Nga gwaggwaawo. Nga baamazaawo. Nga takyalina mukisa gwakuwa. Tuyina ebintu ebimu nabyo bagamba wano nga abantu abamu mukisa tebakyaguyina singa baba bakola ebintu ebifaanaganawo ebityo. Guba gugenze. Batakyalina mukisa gwakwongerako. That is where to give. Kati woowaawo toyinaawo kyofunye. Kate kaweni. Kaweni. When to give. Kaweyo katulaze weni. Kati when to give ddala ke kadde akatuufu ak'okuweeramu. Wano wensaana okuweerayo. Mu mbeera eno mwendi kimanyi when to give. Kubanga waliwo akaseera akakazigiziga abantu abasinga mwe tulina okuweerayo oluusi. Kubanga twetaaga abantu abasinga nga bafunye akadde nga bayina abamu tebawaayo. Bawaayo bayina kye baagala. Bawaayo ng'alina kyabaza. Ojja n'okiwaayo Katonda n'alabira ddala nga ggwe kyonoonyaako kumubba naye lwali kuwa omukisa. Todda. N'amala okuwa omukisa n'amala okuggulawo. Zaguddewo. Mugamba awaaye nange ndi mu kwesasula. Nasangibwa kyekiringa nga bw'olaba. Bayibuli eyogera n'egamba nti leka ebyensi bituyigirize eby'eggulu. Kiringa nga bw'olaba ba MP. N'agenda n'alya looni. N'abateekamu. Ayina okusooka okumala okusasula looni. Wekiri alyoka adde ku byammwe. N'okubalowooza asooka n'asasula looni ne yeetereeza n'atereeza famire ye n'atereeza n'ebisigadde. Kati ne bano bonna abaawaayo mu bugubi. Basooka kwenaazaako nnaku. Nti olumu bye bitulwisizza n'okulaba omukono gwa Katonda. Katawo timing eba nfu. Timing oluusi. Kwa naye abaakiraba owaayo lwa kuwagala kuyitamu. Senga tekibadde ekyo tewandiwaddeyo. Many people ekiweesaayo abantu ekimu eky'ekkumi. They give in obedience. And they give according to the blessing God has blessed them. They give because God has blessed them. Tosobola kuwa kimu eky'ekkumi Katonda gw'atakuwadde mukisa. Ate okijjewa. Tosobola kifuna. That's the reason why the tithes are being given. And it's obedience. Ku mulundi guli nabagamba nti musolo. Ade nkebera Ndeje Saringa Ministries abakebera ku returns. Companies zonna ezibadde tezisasula returns. Bazigize zonna. Zonna baziterminatinze.
kitegeeza nti gwe gubadde ekibadde kibatambuza naffe tulina ebitutambuza mu bulokozi. Those are the principles I started with last time. Nti tetuteeka zivaako ne bw'oba oyagala nnyo tetuyina njiri ndala gye tugenda kukwenya. Tetuyina bwe tugenda kibuulira. They are principles towards answered prayers ezireeta essaala okuddibwamu ezo ziri automatic ze natandise nazo nti is a give. Ate how and how to give. Kyekiri kye nagambye tosobola kubanga oyina emitwalo 10 tugeze kati oyina abaana oyina ezadde n'erisigadde lyonna n'oliwaayo. abaana nga tebalina kyakulya bagenda kwevuma Katondawo. Eraga okuva daddi bwe yalokoka buli kamu akatwala eri awaayo tusula njala tetusoma Bulandiroodi buli kaseera kubanga buli kimu kyonna kyolaba wano nabagambye natandise mbagamba nti it's accountable. You have to have accountability. So nkitege you have to have accountability. How? Tosobola kuddira n'okwata kakadde ofuna omusaala gwa kakadde. Toyina source of income ndala. Toyina source of income yonna. Ne Landiroodi tonnamusasula. N'okakwata n'okasiga. Katonda yagambye. Toyina na zigenda kutambula, zigenda kutambuza mu wiiki. N'otandika Mukama obimanyi nakuwadde. Kati obanga ayakoze kyekiri kye nabagambye nti obanga Mukama si wa butter trade. Naye ayina bw'ayagala tuweeyo atuddize. In obedience Mukama nze kino nakyeyama nti at least njagulanga amasannyalaze ga mitwalo 5. Nja kubaako bannamwandu 2 benyamba mu mwezi guno. Weeyama. Obweyamo. Ate no making sure Bible kyekiri kyegamba mu Deuteronomy never vow a vow that you will not fulfill. Teweeyamanga by'otatuukirize. These are vows. Bible eyogera ku vows. Teyogera kusitula mulindo. You say, according to my commitment, kati nga bw'olaba Samizi bw'ogaa nti nze mu mwaka nkola missions 2. Sofa 2. Nkola missions 2 oba zitya oba ntya Katonda nga bw'ampadde nteeka akatono ke mba nina tugenda. N'ogenda n'otuukiriza missions ezo. Katonda n'akuwa omukisa gwo nga bw'agukuwadde. Ebisigadde tebyetaaga kulabirwako. Naye kiringa nga bw'enzo ga nti nze Mukama okusinziira nga nze Samizi nasalawo ndi wa charity buli mwezi nkole charity. Buli mwezi nga sikisobola olwo neetadde kusisobola. Okujjako nga Mukama agabiridde. So kyogezako okujjayo nti obusobozi bwo bwe buditamininga kikyowaayo. Tebajja kuyita bakakadde oyimuke ng'olina emitwalo 2. Katonda oba oli mu kumulimba kutunuulira naga kati njagenda neewole era abakakadde baba bakakadde. Adde ejjo mpuliriza omu mu bammeta bange naga nti kyekiringanga bw'ogenda okufuna looni. Bw'ogenda okufuna looni basooka ne bakebera enfunayo. Oyingiza otya? Osabye looni ya bukadde 10 naye oyingiza emitwalo 5. Kati gw'ogenda sasula otya? Ekyo kyo kikulu. Bibiri byetugaa let the things of the world teach you the things of the heavens. Anti kati omu ajja kugamba nti tulina okwerumya ku lwa Katonda. Those are faith without works. Faith has to have a work. Naki. Ngenda kuwa ekyokulabirako.
simu gwe jangu wansi. Tesobola. Kitegeeza nti simu eno nina ogikwatako ngiteekewa. Ogiteekewa ogyagala wansi. Kiringa aboyinza okukwata egiraasi y'amazzi n'ogigamba nti mazzi mmwemu tegende mu giraasi ojja kimalako omwezi. Mazzi genda mu giraasi olina okukwata ecupa y'amazzi oliwo mu giraasi onywe. Okwo kwe bayita okukkiriza. You put something in action that God will permit to use so that he can bless you. Samikege mannya gange atulina ya Apostle. Apostle tukoona wano na wali n'ebiseera ebisinga tuba tuli ku njigiriza entuufu erina kuba etya. Bayibuli egamba ki bye tubeeramu? Kansuubire otegedde okuwaayo okutuufu. So kitegeeza okuwaayo okutuufu tebansalira. Nze yeesalira. Okuwaayo okutuufu, God loves a cheerful giver according to your heart. Okay. Oh. You cannot be cheerful in what you don't have. Byenjize mu kyofa by'oyogedde. One, olina okumanya when, how and where to give. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyenjize nti Katonda tatuwa n'atuggyako. Tatuwa kutuggyako. Tasobola kumpa ate n'angamba enkyamu ekyo kimpe. Tekisoboka. Ekyo nakyo kikulu nkitegedde. Ekyokusatu kyentegedde mu byoyogedde nti oyina okubeera nga ebikolwa obigatta wamu ne faith. Ekintu okutambula. Faith yokka tekola. Ojja kubeerawo paka. But most importantly kyetwatandise nakyo ekyokuna nga kyo tekibadde ku kuwaayo ekisinga obukulu kyenda sofa oyina okubeera nga oyina by'obanja Katonda. Baako by'ojjukiza Katonda. Katuddeyo waggulu. Buli muntu yenna Katonda baakoledde balina bye bamubanja. Babadde n'ensonga ze bamulumirizaako. Ate tebatandise eggulo limu. Oli ajja kugamba nti mpeereza Katonda emyaka 32. Kitegeeza mu myaka 32 mulimu ebifudde ebibye ku lulwe ku lwa Katonda. Nali nsoma ku byafaayo bya Balabe Ekkubo. Yafiira mu accident. Balabe Ekkubo yatundanga ebibye abuulira enjiri. Yes. Balabe Ekkubo yajjangako ssente abuulira enjiri. N'agenda ng'abuulira ye yagulanga okubuuliranga enjiri. Naye ffe tugenda ng'enjiri ate gye tunoonyaamu. Tetugisaamu. Kati nina omusajja wa Katonda gwe mpeereza naye ebbanga ddene Dr. Osborne Muyanja. Mulabyeko ng'atunda ebibye abuulira enjiri. Kitegeeza nti bw'anaakeera ku makya n'agamba Katonda ebyange bifudde ku lulwo. Kyekiri Peetero kye yagamba Yesu. Namugamba twafiirwa. Twafiirwa. Abasajja twali bavubi. Oyinza okuba weerabidde twafiirwa twalekawo ne famire zaffe. Oyinza okubanga gwe kyojjukiza Yesu, kyojjukiza Katonda. Famire yo munnaaye. Oyinza okubanga kyojjukiza bwe bulamu bw'otaddeyo ebbanga. Naye nga walina okubaawo omusingo gwe wassaayo gw'oyimirirako obeeko by'obanja. N'obanja ebintu ebimu. Tosobola kubanga gwe tolina ky'obanja Katonda n'okeera ku makya. Katonda munnange ndi wano. Bajjajjaabo baali basamize, bajjajjaabo baali basezi,
ajjajjaabo baali balina bye bakola tebalina bye baakolera Katonda gwasoose okuba omulokole tolina bye waamukoledde naawe omutadde ku nninga bw'otakola obulokole mbuvaamu okangakanga balala muntu gwe batakanga waliwo stage gy'otuukako ng'essaala emu tolina gisaba. Kati kyekiri kye twagambye kyekireetera essaala ezimu obutaddibwamu tuzisaba tutya? Osabye otya?